Zendo bali lewase. Olazukusa. Ngaina kistole kyampa. Nangamba njije nkibawe. Nesi nga sinna kibawa kasoko bategeeze naku z'omwezi nga lumu mpaka nga 3. Omwezi ogw'omunana tulina olukungana lwa Noop Canada chapter convention eri Toronto Marriott Hotel. So gwe naagala okwegatta ku lukungana olwo jangu. Agala okwegatta ku lukungana olwo jangu mini box yange nkulagirire abavunanyizibwa ku registration otandika ku registeringa. Ba MP ba Noop owe waffe Kasanda Franka Kabuye. Franka Kabuye. N'omwami omulala ni yava mweni alemu nojja mu Noop. N'ogende Sese ebukase wafeera. Eren Nakimuli mwala wa Faza. Mwala wa Nalwanga. Mugenzi Senga Nalwanga. Eren Nakimuli. Mutambuleko. Mujjeko mu lukungana. Gundi yegwe Kalwanga owebusujju. Oyite waffe gwafugeyo kitongo wa. Nalabo zimbe ennyumba matiribona. Naye ku baana abali eyo tebasoma masomero mabi. Mujjeko eno tubabuulire engeri buyinza otambuzaamu obukulembeze. Nawulidde mbuno Abedi Montoni mwagala kukyaza mpuuga eyo. Abedi Montoni mwagala kukyaza mpuuga. Ngeze nkiwulire. Ngeze mulabeyo. Kankome wamma ku mulamu. Ontubadde ku ekiragera kubaba omwezi ogw'omwenda Ottawa balinayo waliyo olukungana oba convention eriyo ya kulambula gwagala okujja okulambula anemuunu kuleeta abantu mu kulambula jangu. Jangu inbox yange kuwe namba yoyo gwe kikwatako oberenga kwasaganya ajja kuyambako mu okuva onoba inambago eri Uganda omaze okola embago yaga kujja tourism kale mu Luganda ya tourism okulambula. Yes. Nze ndowooza okwatibwa kwa Muvawala. Sirowooza ono wazu kusaba ngambi. Okwatibwa kwa Muvawala. Government yabadde yagala kubika jati abayaye bakifeesi Uganda Army ne Uganda Police bekozesa okutta bannansi n'okutulugunya ensi. Okwata Muvawala yabadde diversion yetujjako tubanye Muvawala twerabire jati n'okutandika okutimba ebifaananyi byonwani damulira ebifaananyi bya famire z'abo abantu mbutubiveeko ebere diversion ne Basenninde ne Muyingo omwana yafidde mu ssomero lye mbutubiveeko n'abaana abakwatibwa mu kalulu ke Kawempe abakwatibwa ne batwalibwa e Kayambu tubiveeko. Okwatibwa kwa Muvawala ondo bwanzu kusiza bwangambi tubadde tudiscussinga tubadde tutudde ku mweso ku kafomu nga tuli ku mweso mu kirooto ngoda ngambye mukama wange nangamba okukwatibwa kwa Muvawala tubadde twegeyambuge nti kiri okukwatibwa kwa Muvawala tebadde diversion tuve ku bajjati abadde batta abantu. Government yagenda nendo n'abakifeesi ne bateeka mu Uganda Army era bakozesa abo okutta abantu mbutukiveeko n'okudimandinga nti government tekera okutta abantu ng'okozesa Uganda Army ne Uganda Police mbutubiveeko neddamulira netekakoze kasatumba era kasita kulinyewo anyway kakomyewo ku business nina ebibuuzo nga bita. Omuntu ng'otereka mu kibiina 200 weeki 500 10 kiki ekikuwagiza government ya Mwami Museveni ng'otereka mu kibiina 200 500 10 ki ekikuwagiza government. Omuntu bw'oba ogenda ewammwe ku kyalo gye bakuzaala ng'ogenza okukyala ng'ebintu otwala bya famire yo kitaawo na nnyoko bw'otwala ng'ab'okukyala abaliraanye abaddukirira enduulu singa kitaawo aba akubye enduulu oba nnyoko ng'omuliro gukutta enju toyina gw'otwalira muti gwa sabbuuni. Kiki ekikuwagiza government?
bw'obanga okyasobola okutuula mu famire yo n'otuula mu lukiiko lw'olumbe nga wafiiriddwa kitaawo oba nnyoko ne bagamba osike banno ku mukono obatwala e Kampala, kiki ekikuwagiza gavumenti ya Mwami Museveni? Mufunampola gwe, Mutumba waavu gwe, kiki ekikuwagiza Mwami Museveni? Bw'obanga okyazimba ennyumba n'osasula adiwe ya mpolampola, seminti wo mpolampola, era nga lwe banaatabula lw'ogulayo mugende nja muwa ssente nga nzize, kiki ekiwagiza Mwami Museveni? Bw'obanga okyagula amata ku wakagaali ayitawo, ki ekikuwagiza Mwami Museveni? Kiki? Bw'abanga abaana bo bakyanaabira banaaba amazzi nga banaabira ku jjinja oba ku kifujo oba kabalaza nga bwe banaabira, kiki ekikuwagiza Mwami Museveni? Bw'obanga okyali ku nnyumba emizigo gino egya trailer gye mugabana amasannyalaze, leeta omutwalo nange ndeeta omutwalo, ki ekikuwagiza Mwami Museveni? Kiki? Bw'abanga amazzi gakyagenda n'onoonya amazzi ku kitundu ofuna amazzi, kiki ekikuwagiza Mwami Museveni? Kale mpa ensonga nga bbiri, kiki? Bw'obanga okyabuulirira omwana wo ng'agenda ku ssomero, ndi mwana munaku, ndi mukazi munaku, ndi musajja munaku, munnange soma. Bw'ebanga bakyakuyita ku ssomero n'okuba omwana wo ku parade n'omukubira ku parade, ki ekikuwagiza Mwami Museveni? Munaku gwe, mufunampola gwe, kiki ng'okyakubira omwana wo ku parade y'essomero? Omwana we baba kyaba kyamugalamiza ne bamukuba embooko, ne bamusalira embooko 10 ku ssomero, ki ekikuwagiza Mwami Museveni? Munaku gwe, kiki? Bw'obanga okyawaayo omutwalo oba emitwalo 3 nga mulina embaga gye mulagako, kiki ekikuwagiza Mwami Museveni? Bw'obanga okyasonda emmotoka y'okuziika nti okugenda okuziika gumu kitundu amagenda n'amadda, ki ekikuwagiza Mwami Museveni? Mbuulira bubuulizi, kiki? Bw'obanga okyalembeka amazzi mu bbaafu ng'enkuba lwetonnye lwoyoza, kiki ekikuwagiza Mwami Museveni? Munaku gwe. Bw'obanga okyavuga bodaboda nga bodaboda yeesula mu nnyumba naawe mwosula, osula owunyizibwa oyiro n'amafuta, kiki ekikuwagiza Mwami Museveni? Kiki? Bw'obanga okyasula mu dduuka nga maaso dduuka emmanju omulyango gw'emmaaso ly'edduuka emmanju gy'osula, misenge gy'osula, kiki ekikuwagiza Mwami Museveni? Bw'obanga olina kapoloti nga toyinza kuba na mukolo guwone mu lujja ne watuuza abantu 2, ki ekikuwagiza Mwami Museveni? Kiki? Bw'obanga akasitowako mw'oteeka amanda g'ofumbisa nga we mulina w'ofumbira, kiki ekikuwagiza Mwami Museveni? Kale mbuulira kiki bambi, nyamba buyambi, kiki? Kiki munaku gwe? Bw'obanga wafiirwako omuntu onoogera ku funeral service ne bagaa kesi gye waguze entono, omulambo gwo tegujja jjaamu, mpozi nga tugusaze ne bagamba gusale tewali kyakkola, ki ekiwagiza Mwami Museveni? Kiki munaku gwe? Kiki? Mbuulira kiki? Nze mpaayo just ongambe nti mpagira Mwami Museveni olwa kino. Mamwereeta nnyo ng'otulo yoni nti Mwami Museveni agaba Piriton ezeebaka. Banakumwe muzuukuke. Bw'obanga okyagende w'omusumba n'omulopera ebintu byo n'omugamba omusajja ennaku zino ampisa bw'ati omusumba nga ye bw'asobagana tajja kukubuulira bibi. Bw'obanga okyagula kalawuumu n'ogenda ku kyakyo obw'obujulizi Katonda ankoledde ekyamagero ng'ate okola, kiki ekikuwagiza Mwami Museveni? Mufunampola gwe ate nziraamu.